kusaawa nga 8 ez'omutuntu alisa minisita era kati yeegwanyiza obukulembeze bw'eggwanga Maama Mbabazi atuuse ku kitebe ky'omukago gwa TDA Naguru. Mbabazi abadde awerekeddwako looya we Severino tulina obusinje era aniziddwa abakungu ba TDA okuli Asumani Basalirwa ne Wasabirirwa era we bati ne bagenda mu kafubo. Waise Mbale nga n'avuganya okukwata bendera TDA mu FDC Dr. Kizza Besigye abeegaseeko ku kitebe era ne beesogga akafubo okumala essaawa emu n'ekitundu. Oluvuddeyo Mbabazi ategeezezza ng'abadde azze okulaba abamu ku bakungu ba TDA ssaako n'okwetwalira foomu z'okuvuganya ku bukulembeze z'alina okuzzaayo olunaku lwa leero. Mu ngeri endala n'olwekyo ngenda kati ngenda kubikolako nja kudda simanyi essaawa meka lake leero nja kudda leero. Mbabazi yeeganye ekyokubeera nti abadde yeekubanye ne Besigye okubeerayo wabula beesanze nga bamukwano. Dr. Besigye mukwano gwange gwedda bingi bye tulina okwogerako banange mwebale nnyo Katonda kuume. Mbabazi avumidde ne poliisi ku ngeri gye yamukuttemu ne batuuka n'okutomera emmotoka ye. They rammed into my car. Did you capture them firing at my car with tear gas canisters? One of them were expired in 2007, by the way. Up to now, my breath smells tear gas. So maybe you're going to call me Mr. Tear Gas. Abatidde bategeeza nga Mbabazi baweereddwa omukisa olunaku lwa leero ku lw'ebyo byamuguddeko ng'ali Jinja ne bimulemesa okutuuka mu budde bwe batyo ne bamwongerayo olunaku. Tebyabadde birungi n'abasirikale bamu babakubye amasasi naye ne bakubamu tear gas nga naye yabadde nga ategeeka okutuuka wano eggulo n'ekyomukisa omubi n'agwa mu accident eyo ne tukkiriza katumuwa olunaku oluno ajje. Maama Mbabazi wazzaayo foomu zino ng'azijjuzza kitegeeza ajja kubeera omu ku abo abagenda okulangirirwa ng'abavuganya okufuna agenda okukwata bendera ya TDA mu kalulu akajja. Ono ajja kuba yeegasse ku Kano Dr. Kizza Besigye, Nobert Mao wa DP, Professor Gilbert Bukenya, omukago gwa TDA ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja lwe banalangirira n'akwata bendera y'ekibiina. Suhail Mugabi, NTV ku ssaawa emu.